Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Adverts Security Agency beba kugumu VIP security. Olina okwanjula, olina embaga, kivulu, olina abakungu boyagala okukuuma. Adverts Security Agency tulina bouncers abali professional ate nga bakola ku buli mukolo gwa buli kika nga kwotadde buli kimu kyoba weetaaze nga kikwatagana n'ebyokwerinda. Obakubira ku simu zino wammanga noti 7 noti 4 594 877 oba noti 7 noti 2 42 228 oba noti 772 188 882. Favor Adverts Security Agency, excellency through experience. Uganda Diaspora Culture and Tourism Event presents East Africa Culture and Tourism Expo Dallas, Texas 2023 from 1st to 4th July 2023. Registration fee is $250 and vendor table $500 payable at Postbank Uganda account number 11100370000790 or www.udcate.org and send proof of your registration to presidential@gmail.com. If you come from Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, South Sudan and DR Congo, this is your time to explore, learn, share ideas, discover new places, make friends and have fun. For more information, call +256 7833 77999 or WhatsApp +197 279 91241. The East African Culture and Tourism Expo Dallas, Texas 2023 is powered by Nile Holdings, Postbank and Teddy's Events Deco. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Onakola ero nkutte wensingo tegeera. Wano wenyini. Kucha entertainment oba music. Ya, nayenga mbaniriza nyo mwe balaba mu maaso awo ninayo nozo mwezi guno nga gugwako ninayo ka surprise kengendo bawa abalabi ba Kasuku Live. Ya. Abana bolabye channel mugirabye ne mumpagira amidst everything ne munvuma na yene mga Kasuku gwe waffe de tulina je tulaga twakowa watutama bichina ye gwe waffe ne ngambo wa ha naba nabo bana mwe kale mugende maso anyway chosen blood yo sanyiso kulaba sanyiso kusanga na ino kunonyako wiki yewedde naye wiki yewedde no naye yate yali nyangu yali ng'eriko ng'eyakanga ebabula naye nengamba Mr. Wazabanga hang in there I know. So how are you doing? Bwentyo nali ndiye mbyange omwana nampereza aka video nga olio mobe bakubuza Nwagi bakubuza nono oba badusoke mbazanyireko ka video yako kasoke kabawe ate tukomewo so ka video kalabye ekisoka this one I have to ask you first
Was the video real or it's fabricated? Kati yali real nti yankubira essimu na recordinga. Yeye ya recordinga. Yeye recordinga. Ne mukunkubira era yangamba nti ne bitwogera sawa eno birecordinga nsobola oteekawo embeera. Nenze ne ngamba kirabika mboozi. Ne sitayagala nnyo muwaki budde. Ne munnanga ate bwayitawo ebbanga ngenda okulaba kali ku TikTok, kali ku Facebook, kali kati ono yakubira sometime back oba that same day. Rekafuruma. No, wayitawo wiki nga 2-3. Kuba nzijukira by that time Winnie yali Dubai. Weyankubira era bwe nava ku simu bwe nti ne mukubira essimu materiko. Wano yabererayo ku ya purple party. Materiko. Then nenjogera naye ku Snapchat. Ne mugamba waliwo guy wano ankubira ngamba bwati ne bwati. Nangamba ne sina gwe mmanyi. Kitagende. Kasita yandaga mtekiriko makulu talina gwamanyi tewaliwo omuntu ina gwe tuli mu kukosa. Nange nembima amazzi ne ngamba oba oli awo just omuntu ayagadde antizingemu. Manyi tufune essimu eziri different. Bafaani balina reactions zanjawulo. So ne sitayagala kola kikukiwabudde. Naye bwe kyagenda ku social media then ngate nange kinkakatako okuvaayo embeeko kyenkola ki. Naye abantu naye nakolako naawe interview wano era kikomyawo kiri. One of you two, if not both of you, someone is fooling the other. How? Kuba kati nalaba ogamba Nwagi ye yagamba tamanyi musajja oyo. So okay, oli mukwano gwa Nwagi? Nyo. Like nyo. But do you get to know like her intimate side? Relationship? Yeah, somehow. So is she seeing someone you know? Ekyo sijja kidisclosing kuwani gwalaba kati kale cutting a short nti kuba nange gayina mugamba muki ku call ne mugamba nene abantu bennali mulabyeko nabo n'eddoboozi lyengeri gyo soundinga sikumanyi kitegeeza ayina gwe yali andazeeko okitegedde. Nwagi akyabeerayo eri side z'ekyanja. Nina we namulabanga aye ne baŋŋamba waliwo swabbe yamusengulawo n'amuzza ate wano ng'ekisaasi. Why? Simanyi watuufu wabeera. Waliyo ne mukozi munnange naye baŋŋamba naye yavaayo eri naye n'asemberawo okumpi ne Nwagi era olibe yali andagira yaŋŋamba nti ali awo okumpi ne Nwagi. Ne ŋŋamba bwe kiri tomanyi eno gye yali abeera eno nga Kensington. Sina gye mmalisa Kasuku tonkema. Kati goli mukwano gwe nabaki kyemmanyi Kasuku yali abeera eyo nga Bruno ke gy'abeera. Kyemmanyi nti nga bw'omanyi omuntu gy'abeera is private life mba saagala nnyo kudisclose nga abeerawo naye nga manyi gy'abeera naye amanyi wembeera ankyalirako nange mukyalirako. Yeah, with that clause ate nno nze nno kankubulire Kasuku because this is entertainment and showbiz. Era omuntu tomunenya okugamba nti oba alowooza byakiyaaye kuba nange bwe twakola akayimba ogwasooka speculations zaali nyingi. Owulira? So nze nga tekinkosa nga naye tekimukosa nga tuli bantu bakulu fena tumanye ekikola ki ekigenda mu maaso. Nengamba okay kati tukireke kasita kinyumira abawagizi let it be for fun. Not until ate waze ebintu ebirimu threats. So wali mwali mukikola for fun tengeri abantu baboogera. This is entertainment. Bwaba kyanyumiddwa ebintu for fun ebyo oba omanyi waliwo abasajja abamu nga asemberera nnyo omukazi n'otya. Aye tulabye nnyo abavubuka bangi daddala modulo zino ezammwe waliwo abalala kati gwoli sharp waliwo abalala beefulira ddala bafala abamu beeyisanga bawala naye ng'ali awo ku mukazi amulya mpola cap leero n'amulyako wano n'amulyako wali kiba kibi. So and rarely does a rumor persist and it is not true. There has been so much discussion about you and Nwagi and it's not going away. I know. Kati betuka nejjamu essimu omusajja bw'aba agamba nti yakulaba ayinza okuba ex wa Nwagi naye nga mu byonna bye yagattagatta awo yalaba gwe wali obuzibu. Nedda kati nze kyenyinza okugamba nti wabeerawo connection okitegedde nti
kiri Katonda yakikola excuse me waliya ku mulimu gy'okolera oyinza okuba olabayo abakyala bangi naye si bonna nti bakwanguyira engeri for example enaku example engeri gy'okolamu show ne Ruth there's the chemistry I see ate bayinza okukuleetera omuntu mukole oba mwemusiyinga oba nekikalubamu nekitavaayo nnyo nga naye waliwo that chemistry nga Katonda yagikoze nti mwesanze n'omuntu ne muconnectinga nga muvibinga nti onyumirwa oba emboozi zanyumira zikunyumira nono zimunyumira kati ekyo kirekera Katonda naye kwenyiza okugamba nti speculation zenaku ezasingira nti okuva mu video yayitayo ndabeko director character zeyatuwa nga zina ekifaananyi kyezireflectinga kuba yagamba nze ebigambo byenzijukira bwe yali directinga video yagamba chosen making omulabi wa video eno okulowooza nti Winnie ddala yayitayo n'akulabako n'asula nayo oshegede naye n'amugamba ekyo kati ne tu actinga bulungi nnyo mu video ya video bw'ogiraba ku YouTube ekolera ddala bulungi nnyo so from that chemistry yali mu video emboozi n'etandika producer gwe emboozi ogitegeera omukulu ono gyanyumya so kati gwe ogamba nti chemistry atandikira mu video naye then you continued hanging around each other ne just weekend yene ewedde eno era waliwo was it videos or photos of you and her video ngera mweri you all lovey-dovey why temuvaayo omulundi gumu ne mutugamba nti mweyagala nze kyendowooza bannange bw'olaba otya wamma producer kati Kasuku kati ekikulu kiriba ekiti kyoze nokimanyi nti ebimu ku bissa abasajja mulimu abakazi webale nnyo kati gwomanyi nti basobola okutta mbimanyi naye ati kati oli ku seeti weesesa because it's funny chinsesa busesa you need to be funny when you're 6 feet under no buliriza kati bro Katonda alina nyini bulamu okitegedde era kyobola mbadde nkumalira emboozi nti mukusookera ddala nze yali joke I was laughing about it naye bwe bibaze nti birimu threats because tweet gye nakoze last night it was a serious tweet nga ngezaako kugamba abantu nti tulabe abayimbi wana Uganda abafudde mysteriously ne tutategeera kiki kibaddewo so kati omuntu wavaayo publicly nakukubira essimu ekutiisatiisa first of all my legal team is taking its course do you still have the guy's number kati number agina manager wakuba ali mu motoka tugikubako every day naye yagijjako okuva lwe tukubira honestly tumukubira twagisavinga tumukubira every day ne tugezesaako ne ku namba y'omulala tumukubire tugezeko kumubuuza why kiri kitya but my legal team is getting somewhere kyanyiza okugamba because we didn't take this issue for granted imbo oba tukima amazzi oba biki kuba buno bulamu and on top of that nze ngazo omuyimbi eddoboozi lyange ye wiponi yange gye nnwanisa from my recent tweet gye nakoze last night nakiclarify nze nti ndi mu studio ndikola oluyimba baluyita saamuwaako naye kati awo abantu tebalowooze nti kano kabadde kabadi kuba bagamba abayimbi emirundi egisinga 1-2 ate n'ofulumya oluyimba anti kati oluyimba ebiseera ebisinga singa lubanga lwawukana nnyo ku kibaddewo oba oli awo aba yabitegeka naye nze oluyimba lwogera ku kiri kyaguddewo nga tetunaba kugenda ku luyimba someone could want to think like lwetwogedde wano ogambye how grave it is kyolimu don't you think wandisoose kukola avoidance nti bamaze okukubira essimu bakutiisatiisa nga bwe bajja okukola ekiddako n'ebisigadde barely a day or two after those threats olina Nwagi mu bbaala you are still getting cozy are you being precautious no anti kati wuliriza ate bw'ogamba mu step back oba otidde definitely kuba obeera olina okutya waliwo ebintu ebimu Chosen by'otuukamu ng'olina okutya it is not every day nti omusajja akwata essimu n'agikubira musajja munne n'amugamba vako ki ku madamaze kati ye Nwagi ayinza obutakubuulira mazima that is if the guy is sincerely dating Nwagi but we are saying when you get problems will you still want to hang with Nwagi will Nwagi come and be by your side asigale nga yeesesa nga bwe mwali mwesesa anti kati wuliriza
omukwano guba mukwano Kasuku kitegedde mukwano gaba mukwano go kati bino byonna byatuukawo of course yali concerned netumeetinga nga tulina obyogerako bwe tumala obyogerako netubidigestinga owulira nemulyoka munywamu netugenda twesanyuseemu munnange obulamu bwe tuba tubuyina olibwa ye bw'aba alina ebizibu bye Kasuku tokkirizanga muntu alina bizibu bye kulemesa gwe ate atabirina kunyumirwa kati nemusalawo nti ennyumirwa gye musobola onyumirwamu mulina okutuuka ku sinapu soka musinapingamu nga munyumirwa mulumya oli yakuba essimu ndimugezaako kubuuza kati anti ye bw'aba asazeewo okulumwa yeba choisiya kitegedde kuba gwe bwokera n'okola kyokola nga tolina gwe kyointendinze kukikola muntu yo kanawe Kasuku omulimu gwe gwokola wali alumwa naye libadde emberye kuba gwe tosobola stoppinga kati nange sinza gamba mbu sigenda genda mu bbala nyumirwe ne mukwano gwange kulwokuba wali ali bada kitegeeza tuba tuli mu fear tuba tuli controlled by the other side atali mu bulamu bwaffe naye anti kati wano chosen kino kyawukamu from the other jobs like you're saying chosen a man calls you asks you to step away from the wife and even tells you that if you don't, I'm going to activate plan B. What do you choose to do? You choose to go public with the same woman. Kuba mwandibadde musinkana for example nomuga nti kukutango gye wange obanze nkukutenga nzijewo oba tufune a private place. No, that's what I'm thinking because clearly after that video comes out in my mind is embeera ndowooza nti oba omusajja antambulirako oba ndaba ne wange nyinza okugaana ossulayo oba okitegeera yes anti kati kino kyetwogerako nti ebintu biri bisatu omukazi sente oba ettaka ebyo buli musajja babemunnyonnyodde everywhere that those three things they are no go zones okitegedde so bino ebirala osobola okwogera ku muntu osobola okubba omuntu osobola okukola ki you know I know now when I was these three things ogamba kankukute nemu temwakukuta etwakukuta so kati obeera tofuddeeyo nti omusajja ono singa activating a plan B because kati kikiva munda muli bw'oba toli guilty Kasuku okusookera ddala obeera olina ogwo omwoyo ogukugumya nti munange sina kyendi guilty ekirala kyenyiza okugamba nti omuntu oyo just in case singa abaayo this just in case nti singa abanga gyali kitegeeza abeera oba nkugambe naki nga bono gamba secret admirer omuntu asobola obeereyo nga just secret admirer nga tayagala kulaba banyumirwa kati gwe bwodipendinga ku oyo oba ojja kulemwa okitegedde so after nga tumaze obigayagayamu awo what happened tulaba tekiina nnyo makulu we started laughing over it and you are like no tugende out tunyumirwemu tewali kiriwo no problem yajja kubeera bulungi however the legal team is taking its course yetaaga okubeera hunted down yetaaga okubeera questioned tumanye kyekituufu ekigenda mu maaso naye kyeze ekintu ekizanyiddemukko mu kulaba okwange bwe kibeera nga you're not as bothered okujjako ng'ogamba nti gwe omuntu wa Nwagi gw'alina ssaawa eno omumanyi ate oli very sure si ye yakuba essimu eyo ye anga endala eriwo ng'oli very very certain kati labayo ekyo nyinza obutakigamba bwentyo naye ndi 100% nti omuntu oyo tamumanyi because nga bono bane mukwano gwo Kasuku wabeerawo ekintu kye muyinza okubaako ne doubts naye nakwassuringa nawe nobeera 100% assured ate zino essimu abantu tuze tufunanga essimu ez'enjawulo nezisinga ku ezo kati gwe si yesoose okukubirwa si yesoose baali bakubiddeko essimu endala ng'era yeemu eri ku bakyala naye just nti oli abatazitutte public ng'ono bwe yakola n'omunyonyola n'omugamba kati uliriza Kasuku ffe tukolera fanbase yange singa bakyala sijja kukyewakana mbaagala nnyo era mbawa ekitiibwa naye nze nga nze omuntu manyi wembakoma okitegedde naye kati ba abantu olumu ayinza okucrossinga line ng'omuntu gwe n'omutereeza mu line omugamba munnange direction nga nawe Kasuku bw'onoogezaako okukwana omuwala n'agaana okitegedde naye nze boyfriend woyo omuwala tugeze mba nkebera mu ssimu ye nga Kasuku wali omukwana n'agaana era mba nkulinako ekintu wadde yagaana
Okitegedde so instances zino zibadde nga omuntu zintukako but privately nosanga omuntu nga nabeeri nga yo balowooza olinga nga object nti ayinza okujja mu dduuka akugule ng'obalowooza oliko price tag. Waliwo abantu abajja ne ssente ng'ayagala kugula omulyemu kati simanyi oba kulya oba kumwagala oba kiba it's weird. Of course gye kiggwerera mubeera mulina okugenda mu cake and anime edition mubaamu bwe batyo kati tolina bw'oyinza kakasa muntu amwagala nti gwe wagaana okitegeera so kati neno case just nti ye oba yadayagala TikTok likes oba yadayagala kinaabiteeka ku Instagram oba ku TikTok but it's not the first case. Abantu bangi waliwo n'omukyala yataako voice note sometime back was playing ne kwanika oko nga yampa buwi business honestly Kasuku nengenda ne mukolera birthdays ze n'atuuka ye nga alina negotiation zayagala okuleetawo naye nga ali arrogant tewali interest yonna gy'omuyina mungu ne mugamba mukwano oli customer wange mulungi respectively I won't cross this line okitegeera ne muleka mu yo space naye kati oli ye bw'aba tugamba oba ye mwami we bw'analaba messages si kyangu kisinkinga mbongo bajja gamba ono yadde ayagala ki ayagala mukyala wange naye gwe oba omanyi ku side yo nti toli guilty omanyi oyinawo okomangu okola mulimu gwe ebikemo bibaamu naye nomanya no I need to run my business like this and this obeera tolina fear yonna oba tolina kikusumbuwa kyonna. Okay, so kati gwe olayira nti Nwagi tomuvaako? Simuvaako ekisooka nga mukwano gwange kubanga emikwano mitono funa emikwano egya ddala ate mu kintu kyonna mu nkolagana mu business mubaamu challenges ne muba bafumbo so in our friendship tufunye challenges ezenjawulo bweziti naye nze sobola kubeera diverted because oba social media bayogedde kino oba omuntu yavuddeyo n'akuba essimu n'agamba kyagamba oli mukwano gwange Katonda yatugatta ye amanyi jane yaffe naye nga kinnuma nange at sometime honestly okubanga speculation nyingi because oli ayinza okubeerayo n'agamba oba ono homebreaker si kifaananyi kirungi kyabeera ku painting Kasuku ne bwe baggwa alina mukyalawo ekigedde naye nga bwe yagambye nga waliyo omuniga amukola ki amukubirako mu kateni no kibi kati ye Nwagi ye anaavaayo ddi mu public kati n'atugamba nti no guys I'm not dead because the thing is the story evolves it keeps coming but it's only you that is speaking because in the first place I'm the male figure in this picture kitegedde nti nga begambe bwane mukwano gwo Ruth nga mukyala nga goli musajja you take the defensive side in the first place because abakyala bali emotional kitegedde yesawa ya leero obuli awo kinzo bakyamunyiziza n'omunyiza nga kyamuggyeko so wajja mu kamera kiyinza omukozesa ensobi obuli awo ekyo kimu so nze kinkakatako ng'omusajja okuvaayo mu defending ngambe nti nedda ate naye at one point yavaayo Kasuku n'abagamba bannayimulekerawo kunsibako chosen blood oli just blood wange tewakalaba ka interview nakalaba so manaki naye you need to treat a bit carefully. Yeah, definitely I am naye ndi conscious nti naawe munda muggwe oba olina kyowulira Kasuku waliwo ekintu kyolaba nga tekikukanze however it's taking up for granted my legal team is taking its course and I'm using my voice okuclearinga air yonna eri abawagizi bange nti no ekifaananyi gaye kyadagezako okupaintinga Kasuku kyannumye nga nze omuntu ebyaddala kibi kuba kati ye waliyo omwewagizi ayinza obeereyo nga ye yanyiize kuba abaami bangi abalina abakyala bateekamu ssente naye nga waliyo obuvubuka obwo beekyangirako okimanyi ekyo nkimanyi bulungi nnyo era nze I'm not that type I swear to God strike me dead now if I'm that type of boy. I'm not. No, nkubulira. I'm not. Baposi bave banja abantu wa business. Omugaga abereyo nakukyawa nagamba kyekakana omuvubuka alinga buno obulenzo obuli responsible bubera bwechangira ku bakyala bafe. No and no. Era omwami yonze kikyasinze okunnuma nade nga babalo yabange bwe tumufune ekintu kya nze ngazi kinyagalo singo mu blaminga. Kumpe ninga mu kifaananyi ekyo kuba kibi. Kasuku nze mwenyini nyini navaayo nenyimba oluyimba ayogeze ebirimi mugambe ebyakyalo. Atekamu ensimbi nga kwana mugambe yesalo ngagezaako kuzaala wachi abaniga abalowooza mbu talina ekyajja kukola abeere nga alowooza mbu ajja kwebakawe basina bakazi
asobola obeerawo. No, bw'oba ofunyeyo omukyala wo akwagala ng'ali supportive ng'alinamu ssente n'akusupportinga, that's okay. And it's also different okuba nti oli ye talina mulimu ayagala kwebaka bwebasi n'abakazi banjawulo afune ssente, ekyo kibi era nze nga nze omuntu nkivumirira. Omuntu yenna agezaako okumpaintinga bw'atyo, I disagree with it kuba si kituufu. So you are not a Casanova? I'm not. Naye emboozi ya Nwagi eno it's coming back and coming back. Oba it's time weesonyiwe Nwagi? Kati kankubuuze Kasuku, nga lwaki oba weesonyiwa mukwano gwo olw'ebigambo? Ate be bijjamu death threats. Abantu bamatiisiza ebigambo bingi. Ebigambo byogerwa naye ebigambo tebikola lubale. Ate ne Sitaani naye abaayo ng'alwana. Okitegedde naye tayagala kulaba banyumirwa. But honestly, let me tell you, kati olina vibe wenaye bakwano b'abawala mbayina okikkiriza nti mukwano gw'omuwala alina vibe gyakuwa bwemba nga mukwatagana alina vibe gyakuwa okusinga mukyalawo sometime so kumusinga but sometimes nze babangobezza kibi Kasuku kati kankubuuze era nange ewange bali ku last warning kikyamu Kasuku badde okimanyi nti waliwo emboozi gy'oyinza onyumya ne mukwano gw'omuwala nga sobola ginyumya na mukyalawo emboozi tesobola kubaayo erina okubaayo mbuuza lwaki for example ng'olina advice gy'oyagala okusiikinga naye ng'olumu engeri gy'oyinza okireeta mukyala wayinza okukujajinga otegedde naye nga bona okinyumya ne mukwano gwo kuba nejjukira mukyala nga mukyalawo oyinza omunyumiza scenario nakuwa ku advice n'oddayo n'ogyapplyinga mu relationship yonna ekola Winnie mukyala muzadde nange ndi muzadde she gives me parental advice okitegedde twogera ku bintu bingi ebyenjawulo like the friendship zone eri very very beneficial wabaddewo n'abambuuza nti ali single nawe tuvanga wetulaga mukyala gwolina how about you consider dating ne mugamba ne bwe nandibadde kuba si mukyala mubi mulungi she sexy simanyi gwe bw'omulaba yes ne bwe nandibadde nga nze omuntu nga ndi wakusala line so far the friendship bit is so sweet that I don't even dare think okurisking okugiruzinga because sometimes mwe abantu nga mukwano gwo Kasuku naye nga wewe pampalika bw'otimbu biki kyosale line kiri kyobadde oluubirirwa ne kita succeedinga ate ne kino kyemubadde muyina nakyo ne mukifiirwa n'okola losi meka n'okola losi bbiri so some people we are better off as friends bw'obanga omuntu mukwano gwo mukirespectinge n'omuze ogugenda mu maaso mu ggwanga ogulaba you know tulina okukimanyiza generations eziddako nti kiri okay omwana omulenzi okolagana n'omwana omuwala nga bamukwano nnyo kiri okay maybe in society zetukuliddemu abantu tubalaze nnyo nti omuntu tasobola bba na mukwano gwe nga mukyala nga kikomaawo kati nze mbirowoozezaamu byonna ebyaddala nembigattagatta naye pozi babeera bakuziika wa mitiyana mbuza bubuuza siga nti ogenda fa naye mbuza bubuuza babeera bakuziika mitiyana sijja bakuteeka mitiyana wa mitiyana namukozi okay mitiyana namukozi kandabaawo naye nga Kasuku tolina kuba mutiitiiza ate onkanze nnyo nti otya nnyo betusimbula wano saawa nga kanga kati ffe tusula mulumbe emba kusho saawa 3 simbula Kasuku balamuwa ne saawa emu itawana bolenga wawa kati oteera wali nga buloba ku 14 nota kati awasigadde ate kuli nnyo basirikale it's like 1 hour zigenda owera 5 kitundu ng'oli wali ku 6 tusooka kulya misa zigenda owera 9 nga gwotalina kutya life is between birth and death so ate teri amanyani asookayo naye bagamba nti you can choose to die as a dog or as a warrior. Wow. Lwakuba nti most times people who die like dogs they live longer. Naye cowards live longer but in fear. Naye nga benkunyonyodde kali akantu kali aka akaliwa land women money. Yeah, I know. When such threats begin coming through, I know. Obeera olina okugattagattamu. Yeah. N'obala n'olaba
kati wali otugambye wagambye ngenda kukola oluyimba mu kifo kyo beefing up security yo. No, anti uliriza nze eddoboozi lyange security yange buli omu kyolinawo kyokola kino kyokozesa. I'm an artist, my voice is my weapon. Samu wako is publicly kulavu yo Samu wako siruyimba nti luwe mulaawo bakino ndi mukwogera kulavu yo Samu wako lufulumeno wiki nga lunyonyola story yonna yonna nti n'omuwagizi wange ali eyo gweba oba oli awo yabadde diverted akitegere nti bana enkiyimbyeko publicly mutuleke tunyumirwe obulamu ng'ab'omukwano kiri okay ab'omukwano okuwa having a fun kiri okay ab'omukwano like to live life not abera nyumirwamuko. There's nothing beyond that. Naye olimba kati ekitukoze obite lunnafuluma ndi mu studio ndi mukulukuba ndi mu studio netuweeyo akapera kalwo. Samu wako kulavu yo Samu wako kyoba omanya Samu wako bigambo bye byakutiisa ze Samu wako kulavu yo Samu wako kyoba omanya Samu wako bigambo bye byakutiisa. Samu wako kulavu yo Samu wako bigambo bye byatiisa oli. Naye Nwagi mugamba abeere very clear. Omanyi abakyala babuzaabuza bw'aba alinayo kinnyowe akubuulire nti ekituufu kiri nti waliyo kinnyo kati mutulizooti ng'okuba nti either you meet publicly all the time mubeere nga muli mu public space oba you meet in private kubanga ekiriwo chosen blood olabika bulungi. Already tuli wana akawoko kake weekubye nasemba kawulira South Africa abasawuwo ate nakyo kirabika bulungi mwala w'amaanyi baŋŋambye kati kyasazeemu nakiraba bifaananyi nuddo kiraba wano yakoze ne abs alina ku lubuto kyakoze abs wazirabye ddi twabira ebifaananyi byadde mu swimming pool e Dubai tonaka tomufollowinga naye chosen blood babeera awo omusajja olwo omulabye batulabako gano alaba male goat alaye yakoze abs ku lubuto yadde Dubai ku swimming pool nga sinabirabako ku Instagram ye. She's looking amazing. She's looking amazing. Yakoze abs ku lubuto bagambe ne hips yakavinzeemu kati ate sisajale gym kati kyekyo kyenagamba ojjukira mu interview yange gye nagamba nti she motivated me to work out. Look at how I look. Benefits of friends. Naye ng'okyali wala nakyo omukono gukyaganya okwata akanyama gwe jimu watuuka n'ogivaako Kasuku jimu za bika bibiri kambatangazeemu abantu nze sinoonya kanyama mu jimu ekisookera ddala waliwo ze bayita cardio workouts kusiga ddala za ku mutima osootya ezo nange ze nakola nsobola okukola push ups nga 5 tongamba zikola kati naye nsobola yes nsobola okuduka treadmill for an hour. So kati munayo oli ayinza genda mu gym nga yanoonya kanyama kuzimba naye kati jjukira ate nze saagala kutwala mirimu gy'aba bouncer abange njagala nabo bakole egyabwe. Ebyaddala just kabiri kanyumirango ye kubanga oli fit ossa bulungi tolina masavu ku mutima nange ezo zentera okukola nentambula naye munaye ng'osobola okumalako nze banvuma olubuto olw'okuba neeriira essala naye ne bemunanvuma olubuto sigenda ddujjako tebalina kukyaya sala ate ebyana biŋŋamba bebikukwawo tovaawo wetukwagala kati kokimanya oyinza sanga kanyama naye nga n'obuzibu bazze wano nga mugenda kudduka nga tasobola kudduka dakiika 3 kituufu ng'anywa supplement n'agejja bw'ati. So nze interest yange teri awo. It's more of the health and the mental health actually nayo tubadde tulabire gyogerako ebiragalagala bingi mu mulimu gwaffe Kasuku obimanyi bye tuyita mu depression mu mulimu guno naddala nga ffe abayimbi ba
you know nga gwe weeriko ne team yo toyina mbo oyina management ekuwa sente oba bichi olumu abaawo bobigatta ng'omuntu kola ate connecting you know business etaaga sente nyingi strategy this and that tulabe abayimbi bangi ne batuteko mu rehab so bana twefeeko health is wealth ne bona okola business yona basobola okukerencha ne bagamba obulwadde obukuluma ne sente zoyina mu business tezibumala bujjanjaba so nga tonda ku investing mu bugagga buno bwebikalu bwolabako so ko investing mu health nga gomu okubeera ng'oli health nakyo twetaaga okirowoozaako anyway the song comes out wawita Samu wako Chosen Blood clarify nze nganze I've not bought your clarification. I'll be honest with you. The same time, last time you were here, chenagamba era nenga ndi chonyonyedde ekyo kubanga oyina hints zompadde buli obadde oyogera ku Nwagi there is a smile ko obadde ogaba because it's divine, it's genuine. You know, singa wabera time ekirizibu gamba nti simanyi obajeri, can you tell your friend that you love them? I think it's normal. No, so worried. Until next time, mwere bulungi mweraba.